naye lwaki tetwegatta omusajja ne tumukola ki tumujjako ekisooka tetusobola kwegatta nga opposition tekisoboka kuba emitwe minene emitwe gikyali minene nnyo nti abantu buli omu yeerowoozako ng'ow'amaanyi ne bye tugatta tetubimanyi abantu bonna bali media happy babeera eno waggulu masappe eno era omanyi kati tulina nagiyita celebrity panjandrum ali wano noga tulina celebrity panjandrum n'ebyobufuzi kati tuli mu bya celebrity kakati bw'olowooza nti eyo NRM yeri kyekiri ekiri mu buyinza kakati obeera tomanyi kyoyogerako kyeto awo wonna obuzibu bwe twafuna nti gavumenti eno yagaana ebibiina okukola okuva mu 86 103.3 Radio 4 ensonsoze ne 107 Radio 7 eiraka lyabajikuru b'omukama Kabalega nze Adam Kongo program gwensonga kwetuli Thursday gwensonga ejja kuba yanjawulo nnyo si bya bufuzi biri bimbadde mmanyidde wabula kuyiga kusoma so tula mu class ne Honorable Fred Mukasa mbidde every single Thursday wano ku Radio 4 nga bwenze mbagamba tubadde ne bannabyabufuzi n'ebyobufuzi eby'okukyamuukirira ndowooza namwe mbikoye because amasimu gakuba mwagala oku investing obudde bwammwe okuwuliriza ebintu ebibagattako n'ebintu ebiri worth obudde bwe mba muwadde show so bwe budde buno era buli lwakuna Honorable Mbidde ajja kubeera nga tuzimbira ebintu ebyenjawulo naddala mu byobufuzi n'ebigenda maaso mu ggwanga so tegeeza munno nti buli lwakuna wetubaddenga ne Honorable Barnabas Tinkasimire tujja kubanga ne Honorable Fred Mukasa Mbidde kubanga Tinkasimire ayina emirimu emirala olwokuna so Fred ajja kubanga naffe wano ogaayagaaya ensonga wano bwe tukwaniriza neeyanziza nnyo muganda wange Adam njagala okutwala omukisa guno okwebaza Mukama Katonda ekisookera ddala buli lwatuwa omukisa okwogeraganyako ne bannaffe twebaza nzizeeko abatandisi b'omukutu guno omukulu onayo minisita ne banne njagala kusooka era okutwala omukisa guno muyozaayoza okubeera nga yatuuse ku ddaala eri obwa minisita bwa Uganda akole ku nsonga ez'ekivubuka ndowooza nti mu kusookera ddala nze kakati ate ono ye minisita asookedde ddala gwendabye atuukiridde Dr. Balam mu ministry Dr. Balam ye minister asoose in your view nze mu kutegeera okubanga fittinga ajja mu ministry ya gender abatuuliriza okutegeera kwange saagala mu kulengeze ekisooka kulimu obuyigirize ate kulimu n'okubanga nange nfaayo okumanya n'olwekyo bwe nkubuulira ekintu nga kino abampuliriza era njagala kyeno mukitegeere nti kati egenda kubanga yakusoma temugenda kuwuliranga bye mwagala kuwulira naye mugenda kuwuliranga ebintu ebituufu nze ne muganda wange kungono ate kyensinga okumwagalako kubanga amanyi bulungi okusikayo ebibuuzo talinga bano ba panelists abalala nga akuleka tojjeeyo kyoyagala nina obuyigirize nina degree ezisoba mu 2 Bachelor of Mass Communication nasooka kubeera munnamawulire kimanyi Bachelor of Laws mateeka Diploma Legal Practice mateeka Masters of Laws mateeka ne PhD Honoris Causa University of Philadelphia abampuliriza PhD zino zaawukamu waliwo PhD eri academic nga osoma Adamu n'osoma n'olinnya ne mazzi osobola obutasimagira n'osomera ddala university n'esoma n'ekebera mu byowandiise n'esalawo nti ono asaanidde okufuna ki PhD kati ate eno PhD Honoris Causa yo university yesoma n'erinnya mu mazzi ng'ekusomako that's interesting njagala batuuliza mutegeere nti eno Honoris Causa yo university yasula erinnya mu mazzi bagita batya Honoris Causa university yesula esoma ng'erinnya ne mu mazzi esoma kuggwe omuntu omu n'eryoka ekizuula nti osaanidde okufuna degree n'ekuwa PhD n'egikuwa n'olwekyo bwezityo bwe zifaanana mwe mumanyi kati awo eriwo esinga okuzitowa that's interesting njize kirasi kyensoose okuyiga kyekyo
abatuulizo manyi batera obutabimala ebintu byaffe babi glossing over bayita kungulu naye buli lwonnyonnyola ekintu abantu baffe beeyongera kiyiga n'olwekyo abantu baffe ekyenjagala mumanye nti lwaki ndowooza nti Honorable Balamu ye minisita asookedde ddala wano mu Uganda ekintu ekisinga okwonoona abavubuka tebamanyi kugaggawala tebamanyi njawulo yakubeera na millions n'okubeera millionaire millions n'okubeera millionaire badde manyi kasitamba ne millions olwonfuusa millionaire awo olina bubeezi millions toli millionaire millionaires are made kati ne bwe nkuwa millions za dola 5 ng'omanyidde emiliyoni za Uganda 5 zokka ogenda kucyankala n'obwongo switch ziveeko okasuke sente ogule byoteetaaga paka ngozeeyo ku bukadde bwa Uganda buli obutaano bo olyoka ogambe bane sente zibuze kati zino nzikozeemu ki olozeeyo ku level yo gy'omanyidde kitegeeza tobadde millionaire obadde olina millions but when you're not a millionaire Dr. Balamu yafuuka millionaire okuvira ddala ng'akoze siringi emu paka n'olwekyo mumanyi kuba twali naye kuva Makerere mutegeera bulungi kati oyo agenda kusomesa abavubuka okubeera abamiliyoniya so okubeera ne millions ne bazikasuka bangi bazikasukira omwaka gumu mu mabaala so wali we watuufu kati wali awo bavubuka tebamujjaawo president amanyi okujjajjawo abantu amulindeko agenda kututendekera abavubuka bategeere nti okubeera omugagga kitegeeza okubeera n'emiwendo gy'ebintu ebikola sente zo sebyobugagga byokka kubanga bw'obeera bubeezi nga you are asset rich but cash poor kitegeeza ogenda kubitunda Balamu agenda kusomesa abantu abo n'olwekyo eriyo omwami omu yali muyimbi ye teyasooka kuzimba nyumba mwasula yasooka apartments ne bamusekerera nezi nawuliranga lizoningi nga mutuufu bw'oba osoose ekikola sente kubanga eddoboozi oyinza okukeera enkya ne libula kakati naye bw'obanga olina ewava sente otandika ekyokubiri gwe bw'obanga ng'obadde oli mu takisi n'ogivaamu n'ogula emmotoka eyiyo kati tosobola kubanga oli mugagga okutuusa ng'oguzeeyo ne takisi kubanga gy'obadde otambuliramu eyina nnyiniyo ate ye simu abadde atambulira kidde mutuulire bw'oba obadde mu takisi ntambulira mu takisi nga mutambulira n'ogula emmotoka eyakabuyonjo eyiyo tekitegeeza nti ogaggawadde banfunye emmotoka obeera tunagaggawala gwe okugaggawala ate naawe omala kugulayo takisi kubanga eri gy'obadde otambuliramu eyina nnyiniyo ate ye simu abadde atuula kitegeeza ye mugagga kitegeeza abantu baffe mutegeere bino bye batugambanga nti essential zitangani food shelter and clothing ezandibadde nga essential commodities oba kiki ekintu ekyo kakati njagala mutegeere basic needs nti bw'omala ennyumba gy'osulamu ng'olina w'olima emmere kabe kasinge ng'olina n'akantu k'okola akakuwa engoye z'oyambala tekitegeeza nti ogaggawadde kati ate kyozzaako ng'ebyo ebisatu biwedde bwe bugagga biri bibadde ki biri kibirala ennyumba biri byebya bulijjo emmotoka si kya bugagga Adamu nze we naggulirawo Mbidde Foundation mu mwaka 2003 nga malirizo obwa president Makerere nagigulawo e Nagoya ku NPO Plaza e Japan mu bimu ku bye nalabanga nga mpita mu kusoma ne mu kusomesebwa kubanga nange nali visiting lecturer mu universities nyingi soka university ani kakati naye olaba omuntu avuga emmotoka nga zino ezaffe wano avukazi bayina wano Toyota bwezityo n'agiteeka ku luguudo n'avaamu nga tebamulaba n'adduka emisinde miyitirivu nga ki kubanga kati nga bwe mulaba abantu baffe batuwuliriza nti awo woosula osasula sente z'akasasiro okumusuula kati sente z'akasasiro w'emmotoka e Japan gye batakyakkiriza sente nnyingi kati nannyiniyo agiddukako ku luguudo nadduka ati gwalowooza n'emmotoka kya bugagga bali bagiramu kasasiro atadduka ng'amaze ogikulukunya yingi nereme kulabika namba yaziggyeko
adduka emisinde baleme kuddamu mutresinga mukuba tiketi kumuji musasuza sente za kasasiro ezo abantu baffe abasinga wano mwe bagaggawalira ng'agikunganya ne bazitematema ne batikka mu biki mu bikonteyina ne baleeta n'olwekyo motoka si bugagga emmotoka kuba kugulu eriyo gwe bagamba nti Adamu okola wano oba n'awalala mu kifo ky'okusooka okugula poloti lwaki wasoose emmotoka asibi ebyo emmotoka si kyabugagga naye bwebanga ku sipiidi ey'ebigere okoze ezigula emmotoka kati mu sipiidi y'emmotoka ojja kukola byoyagala omuntu tebakutiisanga nti nze mubulamu nasooka gula mmotoka obulamu nasooka n'ogigula nasooka nempangisa ennyumba nentekamu omufaliso gumu ne blanketi mu ddiiro temulimu kintu ekintu ekyajja ekyokusatu yali mmotoka lwaki kiwasooka anti sipiidi bigere kubanga obanga ku bigere njiguze kati ku sipiidi y'emmotoka ngenda kugula ki emmotoka ena kyekugattako ekyamaanyi anti ekwanguya eyo it is a tool ng'omuntu yenna omusomesa bw'ateeka peeni wano naawe omuntu omukozi ayagala okudduka emisinde bw'obeera mu mmotoka era abantu abamu balowoozanga nti nakeera nnyo kubanze kyamazima navuga emmotoka nga nkyasoma so naye zaabanga tuulu si bugagga si kabonero ka bugagga lwakuba mu biseera ebyo tezaabangawo era nasanga obuzibu bunene Dr. Balamono twali naye Makerere aba DP nesooka egaana nti siri wa DP tolina gyojja ensimbi ewalala lwakuba ndina emmotoka kubanga muholo mwe twali tusula nsibirwa abaali n'emmotoka twali babiri fekka nze ne Toyota mugagga ono muganda wa Museveni kalate mu university twali basatu fekka nze ne Toyota ne Kalenge Bashir oyo bagambanga mwana wa minisita simanyi oba yali minisita ky'ebiseera n'olwekyo ebi ne batandika tayinza kuba waffe laba bwafaanana laba emmotoka ate abanoonyeza obululu ba Toyota baganda ba Museveni baani university yona yanoonya omulundi gumu kubanga baapima omuntu asobola n'olwekyo dokita ekyo mbadde kyendiko balonze omuntu omutuufu mu minisitule entuufu era Mukama Katonda oge tebamukwatako bamulekaawo bagira bamuleka asooka akola emirimu gye kinaasoboka nga bakyusa anti kati obuzibu nti naye akola nnyo kakati buli lwokola ennyo batuuka ekiseera ne bakulengera mu bifo ebirala bingi bayinza omuddusa emisinde paka waggulu naye mugira mumuleka sitwagala kumuwumuza nga bukyali because we mutwala waggulu bajja mulwanyisa webale nnyo ku radio 4 ne radio 7 nze Adam Kongoyo Honorable Fred Mukasa mbidde vice president w'ekibiina kya Democratic Party nga bwetutyo bwetujja okuba buli lwako natandise bwatyo nze kamutwale ku nsonga endala twaga tujja kubanga mu class so tuula omaaso eddakiika 2 esembayo ojja kuba otukubira kasimu obuuze oteese owabule well honorable twalabye leero njagala twogere ku byobufuzi by'oluvuganya gavumenti nga mwetaba mu kalulu kuviira ddala mu 9 mu 6 2 6 2 11 2 ne 2 Dr. Besigye yesima emirundi 4 n'akongokako nga akalulu tekasobola kujja mu Museveni mu bukulembeze 2 wa Kyagulanyi n'ajja Dr. n'abanga asiriikiriddemu emyaka gino 3 yalabiddwako mu Ankole mu bungi bw'abantu bwe yabadde ayogera naga nti nvuddeyo mu political holiday nzize ku kyokwesimbawo bakimutadde naga nti nze ndowooza nimwe Museveni asobola okuvaako leero before 2026 so okudda kwa Dr. Kizza Besigye mu active politics owomu trenches newalala kigattako erimu abavuganya oba kitoolako kakati era muganda nge Adam njagala abatuuliza mu kuba ettooki mu bintu bino byenjagala okubabuulira nze ndi mu kibiina ekya Democratic Party nga vice president ebibiina byonna by'owulira ng'oggyeko UPC byonna ekibiina ekyo byakisangawo naye ne bikolayo ebirala ebibiina byonna by'owulira byasangawo DP naye ne bikolayo ebirala
n'ebyo ebibiina ebikoleddwa nabyo ne bivaamu era ebibiina ebirala ate nga buli lwe badduka emisinde ne batuuka gye batuuse nga bagamba naye lwaki tetwegatta omusajja ne tumukola ki tumujjako kakati ekibiina ate ekirala waliwo ekibiina ekigamba mbu kye kiri mu buyinza kye bayita ekya National Resistance Movement naye bw'osoma nakyo constitution yakyo eyina preamble abatuuliriza byebyo ebigambo ebitandika ssemateeka ku mugukiriro ebiraga ebyafaayo ebyekintu ekyo ekiwandiikiddwako ssemateeka ekiviiriddemu ssemateeka waakyo okutunula bw'ati oba okuteekamu bino na biri preamble eri ki boogera ku byafaayo by'ekibiina ekyo kati ate ebyafaayo by'ekibiina ekyo mu preamble bitandikira mu 1979 ate ekibiina bakikola 25 kakati bw'oba olowooza nti ekyo ekibiina kyekiri ekiri mu buyinza kati obeera naawe tomanyi kyoyogera speed ewanvuye abatuuliriza ebibiina by'obufuzi tugenda mu nfuga ebibiina ebingi nate mu 2025 okay era ne wayisibwa etteeka nga ligendera mu ssemateeka wa Uganda nga ligamba nti palamenti kakati eteekewo eggwandiisizo ly'ebibiina by'obufuzi n'ebyali ebikadde ne bisigalawo nga DP biddemu byewandiise kakati NRM teri mu kibiina kyali kikadde kyo tekyaliwo twalina omugendo nga gwe bayita movement NRM party yo newandiisibwa mu 2005 ng'ekibiina ekipya 2005 kati ate bwewandiika ssemateeka waayo negamba mu bimu ku bye yakakola byerwaniridde ebbanga lyonna efuga bbi erya Idi Amin mu 1970 ate nga teyaliwo kakati bw'olowooza nti eyo NRM yeri kyekiri ekiri mu buyinza kakati obeera tomanyi kyoyogerako kyekisooka kiri mu buyinza bwebanga mu buyinza mulimu task force kulemberwa President Yoweri Museveni task force eno NRM eringa uniform NRM teri mu buyinza ekibiina tekiri mu buyinza era teriyo chairman wa kibiina yenna ayinza kuzuukuka gy'abeera najja akange President Museveni sajja nga bamaanyi nga bw'owulira ANC South Africa bwegamba nti kati ku luno Zuma bamutadde ebbali President Mulamba n'awulira nti ANC egenda kutuula najja nga tamanyi bulungi kiki enaasalawo akankana wano abali mu kibiina nti nekya NRM bo be bajja bakankana nga tebamanyi muzeeyi kyanaasalawo ali mu muddu ki n'olwekyo olwo kiba kyali kibiina si kibiina tetunnafuna mukisa bibiina bya bufuzi kukola mu Uganda era tetulina gye bayita multi-party political dispensation enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi tennaba kutandika twagenda mu ki tuyina registered political parties ne tezikola tuyina ebibiina ebiwandiise ne tebikola kikola n'ababirimu tebamanyi we biddukanyizibwa gwokimanyi nti buli kibiina kya byabufuzi endowooza kyeyina endowooza ezirimu ku nsonga emu ze bayita faction kati okugeza nga mu DP tuyina endagaano yaffe gye twawandika ne NRM gwokimanyi abatakkaanya nayo munnamawulire bwamusaaka akagundi akazindaala agamba nti faction buli political opinion is a faction kati ekikulaga tetunnamanya bibiina bya bufuzi faction ampuliriza mu Luganda kekaki kikyandibadde banga kiki akabinja ekibinja nno kale kubanga ekibinja kitegeeza kibinja kya establishment eyo akakundi ne akakundi kalyoke naye faction ebiseera ebisinga obungi naye ebeera n'obuyinza obwenkanankana ne faction endala because kasiteri bagiyita faction kitegeeza naawe iyo bagiyise faction obanga kakati nga bwe twalina MDC Zimbabwe twalina ekibiina kya Movement for Democratic Change ekya Morgan Tsvangirai ne bafuna obutakkaanya ne Professor Mutambala kakati naye nakola MDC ye era bwe bayingira mu kulonda Mugabe n'abba obululu obuyitirivu ng'akozesa Green Brigade akuba emboko yakaaba paka lwe yatwala obuyinza naye abantu ne bagamba kiganye mu kugabana obuyinza n'awa Tsvangirai obwa Prime Minister kati ate Professor Mutambala gwe balwanagana naye n'amuwa obwa deputy kakati ng'okubalansinga awo ministerial docket Prime Ministerial docket n'olwekyo
ziba zirina okwenkanankana naye wano mu Uganda amateeka tegakikkiriza wakati wano buli ndowooza etunuliwanga faction so nga ekiteekesaawo organism mu kibiina nti tulina National Executive Committee tulina National Council kwe kubeera nga bayina olw'okuba endowooza zisuubirwa nti zirina kuba nnyingi kuziteesangako ezo organize eziteesa ku ndowooza kati endowooza singa majority esinga atasanyuse toyinza gamba nti tokkaanyiza obeera tosanyuse busanyuse kyoyongera mu maaso ng'ekibiina kisazeewo position y'ekibiina gy'olina okugenda nakyo bw'otagenda nayo eyo bagiyita act of indiscipline kyova olaba nti balina okukkirizanga abantu okuva mu kibiina ne bagenda mu kirala si musango omusango gwe kusigala mu kibiina ky'abanno nga tetokikkiririzaamu ogugwe musango osigadde mu kibiina ekibiina kye kisazeewo tobyagala kati n'otandika kufuuka kintu kizibu nnyo ng'okola gwe bayita refractory politics obeeraawo tulinga kakati ffe mu kooti tugenda nitufuna ba witnesses baffe n'omanya nti ono ye mujulizi wange naye ebibaawo toyinza bimanya ogenda okulaba afuuse refractory omubuuza n'agenda wansi w'emmeeza n'omubuuza n'ategera amannya amalala n'omanya nti ono yayabise era rulu zitugamba nti oyo mumudikiralinga nga refractory witness kakati olala munnabyabufuzi abeera mu pateyo yinga yifudde kirala nakufuukira ekizibu mugamba nti kakati ffenna tukutte lino mumulengera kirira ffenna tugwe wansi mumulengera ayimiridde ku mmeeza kakati oyo lwaki tava mu kikyo n'akola ekikye n'agenda kuba takkiriziganya na nsalawo ya kibiina so ate kakati ekirala nammwe ekibiina kusalawo nga nammwe temugoberedde mateeka ga kibiina ekyo nakyo ate kikyamu mwe singa nammwe musangibwa mwasazeewo ng'amateeka temugagendeddeeko kakati ate olwo nammwe muleesa ekizibu kuba musazeewo omanyi bagamba nti is there a situation where the majority can be wrong kibeerawo nga abasinga bakyamu so awo wonna obuzibu bwe twafuna nti gavumenti eno yagaana ebibiina okukola okuva mu 86 n'ebita 25 emyaka 19 nga principle ya Uganda egamba individual merit gwe buzito bwo bwe busalawo kyolibeera abantu ne bazitowa era kakati n'ebibiina ogenda obitunuuliranga era individual merit abantu bakyagiremeddemu omuntu yeerowooza ng'omuzito okusinga ekibiina kyensazeewo nze nga bwe ndaba enkola yammwe eyo sigitegedde agamba kibiina kakati n'olwekyo tukyalina obuzibu bunene kati kyova olaba nti olwaleero ekisooka tetusobola kwegatta nga opposition tekisoboka lwa emitwe minene emitwe gikyali minene nnyo nti abantu buli omu yeerowoozako ng'ow'amaanyi ekyokubiri ne bye tugatta tetubimanyi manyi bakugamba nti when cobwebs unite they can even tie up a lion singa bibuzi bya nabbo bibyegatta bisobola n'okusiba empologoma naye ebibiina by'obufuzi bye tulinawo olwaleero binabbubi ebitalina wuzi neegi olwaleero tewali kibiina kya bufuzi kyo nga pulezidenti omukutte bwoti n'omusiba kantuntunu n'omutwala ebundi bujjo n'omuta mbuulira kibiina kimu ebundi opposition n'omuta n'omugamba nti kuba ku masimu g'abantu bo wano ku kyalo kibiina ki sitegedde kibuuzo n'osiba omukulembeze kantuntunu ow'ekibiina n'omutwala nga tamanyi gy'omutwala n'omuwumuza ebundi bujjo n'omugamba wano wetuli bundi bujjo yita meeting y'ekibiina kyo wano tugeze ey'abantu ba wano tugeze nkutte president wa National Unity Platform bakyakulabirako mwami Kyagulanyi Ssentamu ne tuva wano nga musibye kantuntunu tamanyi mumutwala okakana nga ndi Masindi mu town era ng'omugamba wano wetuli Masindi mu kibuga kakati kubira ku kakiiko k'ekibiina kyo wano akawano tutuulemu wayinza okuba akaseera akazibu so kitegeeza teri kibiina kirina bintu biri wansi abantu bonna bali media happy babeera eno waggulu masappe eno era omanyi kati tulina nagiyita celebrity panjandrum ali wano noga tulina celebrity panjandrum ako nakakwata bukusu celebrity gomanyi kitegeeza ye muntu amala ebbanga lye lyonna nga ayagala kumanyika kati ate bw'amala okumanyika nassaako bigalubindi ebinene baleme mulaba kakati era ayitawo kakati n'ebyobufuzi kati tuli mu bya celebrity abantu abeera wano n'ayogera kati nga bw'otuula wano ekyamazima tuli mu kwogera nesi tumanyi oba wali abawuliriza kakati n'ebibiina by'obufuzi bwe biri
abeera wano nenga ku ground talina kyamanyi n'olwekyo ojja kuyita kungu ye DP president oyite gundi nti yewa NUP oyite ono yewa FDC obe mukanye naye ngeri wansi teri batudde ne bagamba nti abakulu bye bakanyiza byebyo. So mu bufunzi tetulina bibiina bya bufuzi mu ggwanga bikola. Tuyina abantu abatandika ebibiina nga tebalina nsonga ebagaana kufuga bino ebiriwo ne batandika ebirala. Bino ebiriwo lwaki tebabifuga ne babikyusa. Kati bw'otandika ebirala oteekawo era kyovola batuyina kati omuzungu ekigambo ekyo sonno etymology yakyo oba ensibuko yakyo evanga mu Lugerman Schadenfreude. Ekigambo ekyo kitegeeza omuntu okuba n'essanyu ppitirivu lyafuna kasita alaba munne ng'abonaabona. Kati kyekiri mu bibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi kibiina gundi kisanyuka nga kibiina gundi kyabise. Oba kitegeera ye opposition gye tuyina. Schadenfreude oba epikarikase omuntu asanyuka n'asukumiza abake bamukoze. Kakati ekyo ekintu kitwala ebibiina obuzibu okulaba nga twegatta. It is impossible. Tetusuubira kulaba bavuganya nga beegasa. Kakati oyo akugambye nti nzize awo njagala tukomyo olugendo mukumbulako obadde otandika ngo gati Dr. Besigye atugambye nti avudde mu political holiday. Yes, bwatu bwe yagambye aze muki kubanga holiday bw'obanga wagigendamu oteekeddwa okuba nga waliwo ebyali biteredde obanga okoze nnyo n'obaako bw'obituusizza n'ogenda mu holiday. Naye kakati nze mmanyi nti bannabyabufuzi abasinga nakugambye ekigambo kiri Schadenfreude okusanyukira amaziga g'ente lyessanyu lyaki lyamalembo si lulimi Oluganda nti ente buli lwekaaba nga ekyambe kigiridde embwa kwesanyukira kubanga emanya sawa yonna waliwo ebisigalira byegenda okola ki kulya. Kakati nze nkimanyi nti bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya kati bali mu kutunuulira embeera ekibiina kya NUP gye kirimu. That's powerful. Tekikyali kyamaanyi nga bwe kyatandika. Nope. State gyerimu kati eri week. State gyerimu efaanaganako ne state Buganda gye yalimu mu 1965 crisis. Uganda gye yalimu crisis nga bagamba Oweekitiibwa Edward Muteesa nti akasajja kano bw'otakawamba waliwo obuzibu obujja. Kozesa Shaban Opolota ame komanda kuba ye munno yawasa Omuganda. Ssaabasajja n'agamba nti banaakiraba batya. Kati ate nga ye Obote ayina deputy ame komanda ye Idi Amin bamugamba nti bw'otawamba oli akukola ki? Kuwamba. Era mwaka akaseera yawamba yatwala eggwanga. NUP akaseera keerimu wagenda kubaawo ekijja. Oba twagala oba tetukola ki? Kubanga nayo yennyini kakati eringa musota mukubeko. Ndamufu. Omusota tebagukubako. Omusota bakubi ne gufiira ddala. Oyogerera mu ngero wano. Kakati bana ab'ekyanze ne balaba mu mukulembeze wa NUP mukamwa. Tayina lunaku lwajjakeera ku makya n'abawa tiketi. Kasita banaamulemwa. Ab'ekyanze bana aboogera ebisongovu bakimanyi nti kasita banaamulemererwa omusuula nga bwe kiri ekigendererwa. Naddaya n'afuna amaanyi tajja kuzibawa. Kakati n'olwekyo nabo balina kye bakola nga bamanyi nti eri tebakyakola ki? Tebakyaddayo. So singa bamulemwa kati okumussa ku ttaka n'addamu n'asituka n'amaanyi amakambwe ennyo tajja kubawa tiketi. Kati ate jjukira ne mu kibiina ekya FDC namwo mulimu abeekutulako. Naye waliwo ebiwayi. Kati abantu abo b'otunuulira ebiseera ebisinga obungi bw'oba oyagala okutunuulira ebyobufuzi omanya nti waliwo kye bategeka. Bapanga ki? Oba oyagala oba tokola ki? Possibilities ziriwa. Waliwo possibility ey'amaanyi nti Dr. Besigye n'abakulembeze abamu mu Buganda basobola okukolayo ekintu ekyenjawulo ne muvaamu akikulembera. Kakati ekisigala era nakugamba wano bwe nali wano nti gavumenti eno gy'olaba yeesalawo ani a leading opposition.
directly oba indirectly ngeyita mu kutulugunya kati gwetulugunya nakugamba wano tewali bibiina bya bufuzi wano kati tulina sentiments bbiri for and against kubanga lwokuba gavumenti eri authoritarian tekkiriza bibiina kukola n'ekyayo tekikkiriza kati sentiment eziri mu ggwanga za bintu bibiri agende asigalewo kati sentiment ezebbiri buli luvannyuma lwa myaka 5 zifuna omumuli akutta omumuli gwa sentiment eyagende yaani asinga okulabikanga atiisiza gavumenti gwetayagala gavumenti gwebonyabonya abantu bawano gwe bawa protest support bagiyita protest support so gavumenti indirectly oba directly yo yennyini yerondako gwe baba bawa protest support gwenasiba nemuta emirundi nga 32 nettako n'abantu abamulinaanyi yagenda okufuuka leader of opposition so nolwekyo ebibiina by'obufuzi kati nga NUP ekiseera kirabika kigenda kutuuka bwetakola nnyo kyeyina kukola ebeereko mu kaseera naffe ke tulimu nga DP nga akaseera kati FDC keerimu akebiwayi akokubeera nga kati osigadde olwofuukidde ddala ekibiina kati ekifunye abaakyo kati ogenda ofuna ababo nga tebakyawera 2 tebakyawera naye nga kati olwo beebabo nga yeggwe mutuufu nga bwolaba twasimbawo ekitiibwa John Sebana Kizito kakati ku kyalo n'afunako ku polling station eyiye n'afunako obululu 3 kati abo be ba DP bali nansango abagiwagira with axiomatic faith nga tebabuuza na kubuuza ezekkola mulamu aki ku luno bo baaki bagiwagira nga ddiini so n'olwekyo nabo bajja kufuna kati ababawagira basigaza ababawagira nga balinga ddiini Besigye okudda agattako atoolako ku bonna tekuliko agattako kuba bye tulina okugatta ate si bye tuliko tuli mu bululu obwaffe obw'oludda oluvuganya bwe twawula nga bwe tugatta tewaliwo kyegatta bwe tunaaba tetunnatuuka kufuna bululu obuli mu ba movement tubuzze ewaffe Besigye wa 2021 yagattako nnyo kubanga yavaayo nga musirikale ekyamazima byebiseera bye twasooka okulaba abanyankole nga bawakanya gavumenti eriko ke kaseera ke twasooka era yagattako Kyagulanyi wa 21 yagattako Besigye wa 21 Besigye wa 21 yagattako eyaddako teyagatta Kyagulanyi 21 yagattako 21 naye yagattako kye kaseera ke twasooka okulaba abayaaye nga nabo balonda nga bawagira n'ebyobufuzi tebaabifanga nako nze lumu navugako emmotoka nga ngende Makerere nga waliwo political rally nembuuza omuvubuka nga asibye n'ebiviiri naye nga muyizi we Makerere nemubuuza nti rally eri ludda wa nangamba these democracy guys they are just down there ngolaba si bibye tabiri nako this democracy guys era nga ye ebyabiraba ng'ebirala naye ali mu bintu birala alinga ziringa nsi bbiri alinga ali mu nsendala nabo bali mu nsindala kati abo Kyagulanyi yabaleeta ne bajja mu byobufuzi naye yagattako kati saawa eno tugenda kufuna nga baawula bwawuzi buli omu atwalako kubaliwo kugamba tetuyina mulamwa gutambula nga gugenda kutwala bukulembeze bwa ggwanga but Katonga eri mu kwesomega rather najja nankumbye nti yagala mutwala mu kooti okutwala ani Dr. Besigye ne banne nti bali mu kukozesa symbols z'ekibiina tokiraba kubanga symbols nabo bennyini edda Sewagala yalwanako nabo kubanga obugalo bwali bubwe kakati ate bwe yamaliriza CP nayo nebulwanyisa ne bagigamba nti obubo bwegasse obaffe bweyawudde kakati tuli mu bintu ebintu mwana wattu mukulu Adam Kunga abatuuliriza temukaaba naye byebiriwo mwe mulowooza nti abantu baagala bakyuse eggwanga bafune obukulembeze naye bali mu kulwanira bugalo na bikonde kati gwe bikutwalawa omuntu asuze nga tewali wenjagala honorable because abantu ebbanga lyonna mwina abawagiza bali genuine olinga awulira ayagala nkyukakyuka akwoye ebiriwo ne bwe tugamba nti abantu bali mu birala nnyo then kyeraliikiriza where should their hope be therefore fe kyovola abantu tulowooza akaseera katuuse twegayirira omukulembeze aliko yeekube mu mutima tuteekewo sisitimu entuufu kubanga tayinza kutegeka bululu ne wabaawo abuwangula ataliiye kubanga tebubeera bululu
bino ebintu ebigenda okubeerawo mu mwaka 2026 ne kaakati mbikugamba bigenda kuba bwe biti abatuwuliriza saagala mubeere nga temubimanyi tugenda kuva mu kalulu pulezidenti wa Uganda bamulangirire nti yasinze amuddiridde nga poliisi emwetoolodde awaka temukkiriza kuvaawo ababadde banoonyeza obululu oyo amuddiridde nga abasinga bali ku poliisi bondi ku beiru oba bali waka nabo tebabakkiriza bajja kutegeka okwekalakaasa aka akaseera katwale omwezi mulamba ebyokwekalakaasa babiveeko batandike kugolola suuti abawangudde ebifo ebyenjawulo mwe banaalayirira naye ng'obwa pulezidenti bwavuddeko obwo twabuvuddeko ali ku birala ekyo agenda okugenda mu kalulu ng'olina emyaka 35 tujja genda okuddamu akalala ng'oyinaana kati gwe bayitanga omuvubuka bagambe nti abakadde mulemedde mu bintu naye nga batandika nobagamba kati ffe twewuunya ffe tulaba tubadde tukyali bavubuka naye eriyo abaana ababiyingidde abagamba nti mwe abakadde mulemedde mu bintu kati pulezidenti wa Uganda ye awo yaddako kubanga kati ye yamaze dde okutegeka njagala obategeeza mu kusemateeka wa Uganda mwe muli transition ye yamaze otegekera yiye transition eri mu kawaayiro 19 egamba nti pulezidenti bwafa mu myezi 6 wabaawo okulonda mu kaseera k'okulonda ako vice president njagala kuwulira nkufune bulungi ku kamera yange wana agambye ta pulezidenti w'eggwanga singa okay president Museveni akoze atya ye yamaze dde okutegeka transition president Museveni njagala mukitegeere ayitibwa former president upon death ng'amaze kufa bufi tekisoboka kubeera nga ayitibwa former president naye yennyini akiwulirako tekisoboka tekiribaayo mu nsi ntajja kiwulira mwa Museveni okuyitibwa former president ng'akyali mulamu twabyogera wano naye abasinga ndoza mutunuulira era ye yamaze dda kati okutegekera enteekateeka eyo etya nti olw'okuba wano mu Uganda ebyobufuzi bibeerawo semateeka n'abeerawo semateeka takola abakulembeze be bamuteekesa mu nkola ye nga ye tayinza kukola semateeka alinga ndagaano kati nga bolaba endagaano ya DP tesobola kukola kati tugirina mu nkwawo teyinza kukola nga abagikwandiise tebagitedde muki tebagiteekeseza mu nkola n'olwekyo ebiteekesa mu nkola semateeka wa Uganda gabamagye va mu bana ababeera mu kamera ne bagera ne beesiba ebigoye ne bagamba my lord amagye era buli mu president Museveni yali anoonya obululu n'akuba olukuŋŋaana enambolo olw'abasezi bano abasezi bano ababeera abasawo si baganda abamu bavanga na bugiribwa n'abagamba mukole nnyo tuwangule kubanga abenzikiriza yennono bwe tutawangula olutalo bwe lubalukawo n'emizimu gijja kudduka kakati amagye bwe gaba tegateredde semateeka yasooka okudduka so transition yagisetinza ati yagimaze atya instruments of coercion yazikwasizza gwalowooza nti asobola okuddako singa aba afudde ababadde balowooza nti omuntu ajja kuddako ng'oli mulamu ekyo yakigyewo e Masaka wano twalina olukuŋŋaana olwasembayo lwali lunene nnyo olwa General MK abantu bonna abo abajja baali tebazze kuwagira President Museveni nti NRM oyo baali they were agents and supporters of change baali bazze kuwagira ddako baagala nkyukakyuka ebyo n'abigamba kuwagira ki komawo magye n'abakunoonyeza abadde bantawanya mukomewo mu gavumenti mukole ebirowoozo byammwe bino bye mubadde mwagala okuteeka mu bantu mubireete kati munda mu gavumenti n'olwekyo transition yagimaze nti ekibuuzo ekisooka who convenes the Army Council who convenes it singa bakugamba nti president w'eggwanga ennyonyi yamututte God forbid tekomyewo tunagiraba kati tubuzeemukko wano kulada naye tujja babulira ekiddako kati awo kitegeeza avunaanyizibwa ku kulangirira ekizzeeko magye ge gakukkiriza tosobola kumala gagiyita press conference nogamba president w'eggwanga alina kye yabadde magye galina osooka okukkiriza ge galina osooka kati ani agakulira
Sawe no mutabani wo mukulembeze. So nolwecho Tanzania wano twagenda ntufuna obuzibu president wayo nafa. Magufuli. Ne wabaawo secret service processes ne procedures zali zigenda maaso nga baagala akyuse mu government ate banalangirira nti afudde basobola mukyusa government omulambo basobola okukyusiza government president asazeewo vice president awadde kungu lwaki bagenda okulangirira nti afudde semateeka kiri kyayogera nti ono yafuga omukaaga nga waali ngati bati bagala mchalo no sulhu taking over faction zali bbiri eziri mu CCM biseere kwango no mukulu bwe yakulembera yafugaza nnyo abantu bonna ba historical buli omu yaddukira ku nsiko bano bonna baze Kikwete bonna bakakomyawo emitwe bali baddukidde ku nsiko nze natuukako nali sikanako musajja wange bamuyitanga Lowassa sukati yatufuddeko yaliko prime minister ne yesimba ne Magufuli era bigambibwa of course yamuwangula naye bagenda okutuuka okulangirira ebivudde mu kulonda ekisooka nti Zanzibar eyawangula kuba president bwe Zanzibar amasasi gaavuga ne bamuddusa ne box ne baziddusa ne balanga omulala ye ne babulabulabuzi nti singa obeera weyongera okwogera ebyo ebintu ogenda kuba otufaako nawe sawa yonna amasasi ne gavugira ku abantu ne bafa abangi ennyo CCM negamba mbu abantu abasiga tebafunye bululu agenda wano njagala okutegeeza nti okulonda kwa Mwami Magufuli kwali kwenyamiza nagenda okusembayo okusanga Muzeeyi Lowassa y'omu ku basajja abaali basinga obugagga mu byobufuzi bya Tanzania ne musanga nangamba nti tugenda kwogera akaseera katono kubanga akati ngenda ekawungeezebwa musajja konze nti ani Lowassa abatuuliza ojja kitwalanga eyandibadde amama Mbabazi nti yali prime minister ate ne yesimbawo nga w'amaanyi naye nga namusanga asazeewo nti agenda kuddayo eyanjule mu mikono gy'omusajja kubuuza lwaki nga bamutaddeko $1 million 150 tax arrears nti ze zaabangibwa mu musolo nti naye bw'oba toyagala bino bigende mu maaso komawo mu CCM era namusanga ayambuka nga agenda kuddayo mu CCM era bwe yavaayo enkeera n'enzira yeekeera ne tunyumya nangamba nti kyade kirina okukolebwa okusigala nga ligaso yange n'abaana bange babisigaza nga weebiri njagala okutegeeza wano olwaleero Dr. Besigye okukomawo kubanga kyekibuuzo kye wampadde akomyewo naye era bagenda kwawula ku kitone ekiriwo kubanga ye President Museveni yamaze dde okwalayininga oba okuteekateeka engenda ye nti waagendera wonna ono MK abeera omu ku maloboozi agamaanyi ennyo mu kutuuza amekanso kubanga agenda kuba asigadde nga buli muntu yenna ayambadde uniform amukubira saluti so ebyo yenteekateeka ye yagimaze buli kibiina kirina okweteekerateekera transition eyo buli kibiina ekigamba nti agende nga gwe mulamwa gwokka bw'aba agenze kisigala tekikyalina mulamwa because ajagenda abeera agenze kyova olaba nti wane Zimbabwe abaali kwagende omusajja kasita baamuggyako bibiina ne bifa kati oddamu ate kwogera kintu kirala nnyo so kanti essuubi liri mu ku ekyalibadde kisinga obukulu kwogera ne Mwami Museveni dialogue kyusa mu ndowooza kyusa mu ndaba y'ebintu vaako president w'eggwanga bw'aba tavuddeeko tewaliwo kigenda kukyuka abantu bawulira tubeere nga Senegal omwana omuto yatutte omwana alina abakyala babiri what happened buulira abantu kiki ekyabadde Senegal ekisooka president tiyazzeemu kwesimbawo ekyokubiri n'aweereza omwana we yesimbawo semateeka n'amukoona n'amuzza ebbali akakiiko k'electoral commission ne kagamba nti te wamuzaalira France sebo mwe muli bagagga si munnansi si citizen wa wano by birth n'addukira mu constitutional court ne kigaana omusajja ali ku ludda oluvuganya ow'amaanyi ennyo Senegal gwe bayita Sonko kati wa prime minister Sonko ye ng'ali mu kkomera kasita akakiiko kaagaana omuwandiisa ono yawangudde ye yajjanga buzi kyamubala bubazi pulezidenti nagamuganya omwana wange nange kampagira ono
ne Sonko n'agamba abantu bange nze ndi mukomera naye mukawooyo kati bonna bagenda okukamuwa n'alyoka awangula obwa president kati Sonko bw'abanga ye prime minister kubanga ye Haji alagidde weeri Sonko bagati waliga nti it's just one adonja ngani munamoli omwe kuvesera ganti just a matter of time Sonko wamanyi nnyo atokusinga president agamba the two cannot stay long nga bali wamwe banga kisoboka kubanga ono ye wamanyi naye agamba mwanyima nomination nze nenkuwa naye ekijja okubagana okubeera bonna kubanga buli muntu kati alina okusala waani w'amaanyi ono ajja kwagala kakati okufuna amaanyi ge naye jjukira nti omuntu yenna kasita bakoonako akalulu basigala nga bafunye ensonga ewagiza ggwe abantu tebaterekebwa buterekebwa tiokwatayo n'ojjayo so ekyabadde Senegal tekisoboka wano tikiriiwo tetusobola kulaba peaceful transfer of power ng'eva ku mwami Museveni ng'egendewo omulala tekisoboka kubanga tosobola kusinga president wa Uganda ono Museveni akalulu kubanga tubeera nje bayita deadly contest ye yennyini ebbanga lyamazeeko afunye amaanyi agasinga institutions zonna magwanga amaanyi kati njagala okutegeeza nti buli muntu yenna ayina waakulembera buli kantu konna konna nga gw'okakulembera otandise okukakulembera nga ye waali akulaba kati ye superior commander owa buli kimu buli muntu yenna omukulembeze mu ggwanga lino wow. That's another powerful one buli muntu yenna ayina awantu w'okulembera ogenza okutandika okukulemberawo nga ye president wa Uganda kakati kitegeeza era kyova olaba nti kati alinga yafuuse n'omukulu w'ekika kuba kati abantu buli muntu eyali amusinga obukulu abasinga kati baafa kati ye agenda tuka ekiseera nga yasinga buli munnauganda obukulu n'olwekyo ekyo kitegeeza atuuka ekiseera bw'agamba nti yeesimbyewo kubanga kano akalulu akawedde ekyamazima teyeesimbawo teyakeetabaamu yalimu yatya covid ng'alingiza bulingiza mu ddirisa era abatuwuliriza bwe baba balowooza nti nga bwe byali mu kalulu akaggwa bwe bigenda okuba kati bw'anaakuba enkuŋŋaana njagala kuseka kali teyakeetabaamu yabeeranga mu ddirisa n'addukaduka mu ddiiro n'akola ki abantu abamwesimbyeko nga bakuba enkuŋŋaana buli wamu nga be bannyonnyola be bagenda okukola ewamu ng'abagaana era ye kye yakolanga mu ntegekera abantu 50 ku district babakebere covid ng'atuuka wali ng'alinga agenza okulaba kati kitegeeza bw'aba yawangula luli bwe muba mulowooza nti era yafuna obululu bungi nnyo nale mbabubala n'asinga nga teyeesimbyewo kakati bwe muba mwagala okutegeera ate era kyanaafuna nga yeesimbyewo mugende mu byawandiikibwa but before I do that honorable bintu bibiri njagala obikwasaganye wamu nalabye Rwanda ng'ekuza emyaka 30 obanga ejjukira genocide yali e Rwanda 30 years President Paul Kagame yadde ayogera n'atendereza Uganda olw'oku contributing ekinene nnyo mu kuyambako abaali baddusa olutalo ne bajja eno njagala okikwasaga ekyo you give me a comment but also kikwasaganye ne President Paul Kagame ekisanja kyo kya myaka 7 azawangula with more than 90% bw'oga nti mu Uganda wano President Museveni aba yafuna ebitundu 58 nga tatambudde kunoonya kalulu luli mu 2021 wa 2026 bw'anaatambula kijja kusukka yalifuna 98 ekya Paul Kagame kati ate ekyawano kyawuka ekyawano obululu bwafuna si kituufu ndi bwe bubeera bubaliddwa wano tewaliwo kibiina kya bufuzi kisimbawo omuntu ku bwa pulezidenti ne kikuŋŋaanya DR forms zaakyo mu bitundu 4 ku buli 100 eby'eggwanga not even NRM teri NRM ye yandibadde naye naye erinda electoral commission kubanga electoral commission yemu ku task force zaayo akiko kabyakulonda kagwanga president kalonda ate ne yesimbawo kakati abantu baffe wano ne bagamba tibagenda kwesimbawo kali akakiiko ke kabalangirire nti be basinze oli eyakalonda ekyo kisoboka kiba tekisoboka so ebyo byonna bye muffe bitulowooza nti biteesebweko bibeerewo bitereere bikyuke kati ekintu kya Rwanda njagala n'abatuuliza mutegeere
ekyamazima si kituufu mu Africa nti democracy kitegeeza kukyusa bakulembeze ngono bwavaako nobwaddako. Mu Africa democracy kitegeeza good governance. Kulembeze bulungi. Good governance is determined in accordance to results. Results zeziraga oba enkola eno gye mukozesa wano good governance oba teri. E Kenya ba president bavaako ne kuddako abalala but the same families are leading. E Tanzania ba president bavaako ne kuddako abalala but the same party is leading CCM. Rwanda, Uganda, same president for some time. Burundi abo bwenchuka yaabwe enzibuzibu. Kakati naye what are the results? Kye determining oba waliyo good governance oba nedda. Kakati e Kenya jemba nsokerako yo amawanga magumu ebayo omukulembeze wa Busoga katugeze nga bw'otuula ne mukkanya Busoga yonna ebekkiriza. Abasoga bonna kye bakoba bwakoba nti be bona bakoba nti be. Raila Odinga oyo yakkirizaako draft constitution eyasemateeka eyakolebwa mu 2010 e Kenya. Abajaluwo bonna ne bawagira ne bababuuza nti mulimu provision kize muwagidde nnyo ne bagamba nti baba ye yagisomye kati oyo ye kasita yakkiriza yagisomye era we tusibidde yabategeerera. Amawanga geeri bw'oyita mu nnabyabufuzi eddoboozi lye lyayogerako eggwanga lye lyonna liba likanyiza. Wano mu Uganda tetumuyina ayogerera eggwanga tetulina ani era ggwanga lyawo single tribe nti omuntu omu bw'ayogera abali mu ggwanga eryo bagoberera bugoberera. Wano president wa Uganda yakiyita sectarianism era n'akikuba n'akimalawo. Tewali ayogerera ggwanga ne likanya, tewali ayogerera ddiini neggwa, teri ayogerera genda kyono ku lw'abakyala ayogedde kiwedde. Never. Olaba mu 2010 president wa Uganda ono government ye yayise etteeka Land Amendment Act eryafuluma 2011 ndiza 2010 etteeka eryo lyateeka incumbrance ku Mailo Land wano Ssabataka ye Ssaabasajja naggalawo ne CBS president w'eggwanga n'awangula mu Buganda. Kati kitegeeza waliwo eddoboozi awo eryamuganda tewali. So n'olwekyo wano tekikola. Kenya kikola era Kenya tosobola kugaana ku developinga bitundu kuba abakulembeze ogujja bagamba tebajja kuwera ne bakakumma. Wano tewali wakakumma. Kati wano tribe eziriwo sente n'atayina. Tribe 2 sente n'atayina mu Uganda. Yes. Rwanda bokebera semateeka waayo bo batunuulira ne bagamba what is our problem? Tutute gwanga abasajja bahutu basse abatuusi tebagala balabirako ddala eggwanga nga mutudde bwe muti meidiwo ekitta abantu nekitandika olwokuba abadde muhutu ogenda okulaba nga ayina ejjambiya gye yakukulira emyaka nga 6 emabega n'agisikayo n'atema omwana wo naawe n'akunoonya. Kitegeeza ekintu kyali kiri fermented for a long time kyategekebwa. Kati ensi erina ekintu ekyabaawo bwe kityo okuwona healing process si kyangu naye ekitta abantu kigenda okuggwa nga President Paul Kagame ne banne batuta obuyinza ng'eggwanga liri ku ttaka buli luguudo nga luliko emirambo nga tewali kizimbe kirina linnya nga bino bye tuyina wano. Kati kitegeeza ebintu byali bibiri ebyokukolako development n'okuzaawo eggwanga mu unity mu kugatta abantu ne balyoka bategeka enfuga erimu okusonyiwa erimu okukola ki eriko results orientation bazeemu ettaka buto land tenure system zizonna buto country planning byonna mu buto nga atandikira ku scratch after genocide. Kati bw'oba omanyi zero bwefaanana buli lwolabanga olwayagala okuzaayo olwananga atalina kyokyafiirwa kati bo zero bagikola ki so ne bakola semateeka ne bateekamu ze bayita fundamental principles fe wano tuzirina ze bayita national objectives and directive principles of state policy bali baziyita fundamental principles
zitekebwa mu article 10 waka wairo namba 10 akasemateeka owe Rwanda kagamba 10C nti eggwanga lijja kufugibwa on the principle of power sharing. Can you imagine? Musemateeka era article 62 yo n'ekiwandiika butereevu nti ekisookera ddala pulezidenti w'eggwanga lino ne speaker wa parliament tebajja kuvanga mu kibiina kimu. Simple. Kiwedde. President ne speaker tebava mu kibiina kimu. Tebasobola. Ekyo kyekimu kyekisooka. Eyo principle ya power sharing. Power sharing ampuliriza kugabana buyinza. Principle ey'okubiri nti ekibiina ekifuna over 50% mu parliament tekikkirizibwa kuba na 50% mu cabinet. Can you imagine? Period. Tuwe ebyokulabirako byawa. Ebyokulabirako byawa. Tugeze singa kati olwaleero speaker yava ku ludda luvuganya. Singa olwaleero ebitundu ebisukka 5 ku buli 100 mu cabinet y'eggwanga singa biva ku ludda luvuganya. Kubanga NRM yesinza over 50% mu parliament y'eggwanga. Ekyokusatu buli member wa parliament abawa nsi yonna. Gwanga lyonna. Si buno nti butundu nchekira weno nchekira weri. Wabula buli kibiina mubuuzibwa ti ababaka abayina okutula mu parliament balina kuba bameka nti bina. Ti buli kibiina kiwandika ababaka baakyo bina. Kikole list. Bwe tuva mu kalulu mufunye abantu bameka nti miliyoni bali bameka nti miliyoni 2 oba 8. Voter average erichi nti buli mubaka abakikirira abantu 8 nti kitegeeza NUP muina ababaka 4 ku list yamwe muve ku nambe mpaka 4 bayingidde. List ya DP ku nambe mpaka bayingidde. NRM ku nambe mpaka 2 oba 3 bayingidde. Buli muntu aba mubaka wa ggwanga lyonna teri kukiikirira katundu. N'olwekyo mukola nga mukolerera ggwanga lyonna. Mugenda okuva mu kalulu ekisooka ng'oludda oluvuganya luwangudde obwa speaker. Oba oyagala batokola ki? Tayagala. Ekyokubiri nga luwangudde obwa minister obusinga oludda olwawangudde obwa president obungi. Naye kitegeeza muzze okukola results oriented. Kyovulama nti eggwanga lidduse ne lituuka ne lifuna kati bagenda mu middle income status by 2035. Rwanda. Kati olwaleero balina health insurance. By 20 what? 2035. Olwaleero okuzaalibwa nga oli munyarwanda oyingira buli ddwaliro n'otasasula kubanga insurance ejja kuwa yesasula. Kitegeeza ojaganya nga bakuzadde bino nga bwana mutowe bukaaba nga bakazadde eri osanyuka. Kakati why? And it's not because nti naye bateekateeka. Kitegeeze eggwanga buli lyeyongera okubaako bye lifuna abantu beeyongera okubaako we bakola ki abatuuka. Kitegeeza okulonda bwe kuggwa tewaliwo kibiina kiyinza kukolawo okutuwaaka. Buli kibiina bwe kiwangudde. Eyo yenkola zino ze tulowooza DP zeyina okukola NRM neetekesa mu nkola. Lwaki ekisembyayo ki? Nti kati it is no longer a question ani ayina kulembera Rwanda. Chola bamuchi nana chenda munana chikumi kubanga eyo si ensonga baba ine ekyabwe bye bawangudde bayina gye balaga. They feel their part. Ne wano kyetaagibwa. Kyoke tutambuze tebagujubanira kyabukulembeze bwa ggwanga. Ate ogenda bokola ko kisooka ogenda kubeera president nga ba minister baffe. Speaker. Parliament etegeka yaffe. Kati tulwana nabo bwaki. Bakola bane ku TV ne baseka bo bakubisa posta za bintu birala.